omuntu yenna nze kyemugamba muganda wange yenna ali yawulira enanansi yeefuna 10 ku 10 kasita oba ogiyingiddemu okakasa nze njenyumirizamu bingi byenjifunyemu nzimbyemu amaka okakasa nasomesa nako nze gola nembivaamu nga ndaba bino kati sokolabe ogenda kusomesa mitwalo 3 okitegeera wana 3 ngafuna mu wiiki emu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbalamusiza mwena abatulaba amanya yenze Sakozi Farouk wano wendi ndi side zembalala tubeeranga tunyumyako n'abavubuka bakola batya emirimu bafuna batya abavubuka tubeerenga tuddamu essuubi ery'okkola programu eno tubeerenga tuddamu essuubi ery'okkola abaana bavubuka babeera eno babeera bakola kati muganda waffe ono agenda tubuulira omulimu guno afuna atya akifuna atya kyetaagisa kyo okitandika naawe obeerenga weekulakwanya. Mwana wa mama nkulamusiza. Amanya nze Kaziba Edmond. Kaziba Edmond. Ozaalibwawa? Zaalibwa Mbalala Mukono. Mbalala Mukono? Mbadde manyi oli w'e Kampala? Nze ndi wa Mbalala wano Mukono. Nkolera emirimu gyange gino. Omuntu atamanyi Mbalala Mukono esangibwawa watuufu? Omuntu atamanyi Mbalala Mukono eri ku Jinja Road. Asokwata Jinja Road n'otuuka Mukono Wantoni n'okkirira Kigombya gala ng'otuuse Mbalala Mukono. Wano boogera olusoga? Baluwogera nnyo era abasinga baluwulira. Mpuliddemu aboogera nange ne ngamba oba ndwogeremu bawulire. Bwe bali bangi. Olwidi tulwogere. Ndi musaada Olwidi. Muganda wange bizinesi eno ogitandika otya? Bizinesi eno nagitandika n'emitwalo gaali 3. Kati sawa zino ndi mu myaka 2 n'ekitundu. Ngifunyemu bingi njenyumirizaamu. Wagitandika otya? Nagitandika nga ngula obunanansi 2 nembuyiwa wansi natandika okola tandika okifunamu nenkola ekigaali kino nakola ekigaali kati sawa zino nenyumirizaamu kintu kino. Capital ono watandika n'emitwalo emeka? 3. N'okola ekigaali? Nekola ekigaali kino kya ssene nga mmeka? Ekigaali nakikola emitwalo 7. Emitwalo 3 gino ogyewola bakuwampe wazikola bukozi sente ezo nazikola nganze sironi sironi nali importa nefuna esente zino nefuna sente zino neŋŋamba bintu by'okupota bimenya nnyo kanzire mu nnanansi. Kati nalina emitwalo 3 nenkolako ekigaali kyali kya mitwalo 7 mitwalo 23 netandika ogula obunanansi buno. Ng'obunanansi obusuubulawa? Nabusuubula Nakasero. Eri mu town. Ng'obujja mu town n'obuleeta mu kyalo? Nembuleeta mu kyalo. Nga nsuubula obunanansi bwange bwa 5 nembuleeta wano nezija nembutunda 10 kenguze 5 e Nakasero wano nkatunda 10 embanga nkola sente ku sente okitegeera. Kati essaawa zino baganda baffe abavubuka bano babeera bize kati muganda wange omulimu guno ogufunamu otya kuba omuntu ayinza okuddayo n'azala wanagamba abo temuli sente batuviire. Omulimu guno nga wagutunulidde osobola ogunyooma temuli sente naye omulimu guno gulimu sente n'okusinga omulimu omulala. Omulimu guno gufuna 10 ku 10 okitegeera ati zijja kumukumu okitegeera eno onoga abatakisi eri baganda abavubuka bali eno bakola. Nze nkubiriza abavubuka bannange sebo nga tonna bakubiriza baganda bange abasajja babeera bize eno ebyo byetuddeyo mu Kampala ne twejaakajaaka abaana bali mu kyalo eno banoga sente. Muganda wange sooka otubuulire ennanansi ozisuubulawa? Nzisuubula Nakasero. N'essaawa zino mu kutandika wasuubulanga Nakasero? Nakati n'essaawa zino nkyasuubula Nakasero. Bannange ennanansi 3. N'essaawa zino osuubula Nakasero? Era nasuubudde kiro kikeeseza leero nezireeta kati zizo okutandisa okutunda ku makyawo. Zino zaawa ze mutunda kuba waliwo eziva e Luweero waliwo eziva e Kamugulumira waliwo ezivaawa? Ennanansi zino zivaawa watuufu? Ennanansi zino ziva Bugerere naye nga kati sawa zino tukozesa Masaka kuba kati Bugerere yaggwayo. Bugerere yaggwayo? Zagwayo Bugerere? Zagwayo zakenderamu kati season engeri yaggwako kati sawa zino. Season yaggwako kati tukozesa Masaka kuba Masaka abantu tebatera nnyo okumukozesa nnyo
kati yasigala nga akyalimu wali okitegeera naye kati Luweero Masagondi Bugerere oyo ye bangi n'abebusiya bamutwala nnyo okitegeera kakati ennaanasi zino njawula ndya nti eno gyendya ye Luweero eno ye Masaka eno ye Kangulumira omuli asobola okwawula kati nga ggwe kiyinza okutwalira ebbanga okwawula naye kati nga nze akiruddemu nsobola okitegeera mangu nti eno Masaka oyo Bugerere oli Luweero okitegeera nze sobola ozaawula kuba nze nzimanyi ziruddemu kakati Masaka Luweero Masaka Bugerere ne Luweero ani asinga okuproducinga ennaanansi ewoomera abantu b'e Uganda? Ennaanansi esinga owooma ya Bugerere kubanga lwaki eba ewooma ennaanansi ye Bugerere niwoba ogitutte ng'oyagala gitunda mpola mpola ewangala ku mudaala yo teyonooneka nnyo naye ate Masaka ayonooneka mangu afa mangu kubanga abamu amazzi mangi okitegeera yeetaaga n'ogireeta naku 2-3 nebanga evuddewo naye buno bo buwangaalira ddala ate buwooma okalya n'owuliranga mwana nga soko nsalireyo kananansi ndye bwammeka 15 bampeyo akananansi ne muganda wange Masembe tubeere nga tulyako tubeere nga tuwagira ku muganda wange so kati muganda wange omuvubuka ali eyo yenna ayagala otandika bizinensi eno mubuulire enfuna gyefunamu abeere nga muvubuka naye yekulaakulanya efuna etya nze nkubiriza abavubuka bannange nti niwoba olina kagaali kamaanyi ga kifuba osobola ogenda e Nakasero n'osobola obunaanasi bwa mitwalo 10 n'obuteeka ku kagaali okitegeera n'otambula mu bantu awo kuba ogenda n'ogula obw'ebitaano n'ojja mu bantu awo 10 lunaku lumu oba obutaddemu 10 genda okwisanga akagaali tokataddemu mafuta tokataddemu just muka n'amaanyigo 10 ly'otaddemu genda okwisanga ng'ozizaawo 10 lyo ly'otaddemu okitegeera amagobo okola sente ku sente okitegeera otaddemu 10 ofunye 10 okitegeera kyenkubirira abavubuka bannange kakati enfuna yayo ekyetya enfuna omuntu ayingire ng'ategeera omuwa advice enfuna etya ennaanansi omuntu yenna nze kyemugamba muganda wange yenna ali eyo awulira ennaanansi yeefuna 10 ku 10 kasita oba ogiyingiddemu okakasa nze njenyumirizamu bingi byenjifunyemu nzimbyemu amaka okakasa nagula puloti nezimbwamu amaka siri bubi nnyo nga bwe nali kitegeera kirungi ekyo nakati ebintu bino womala obisala obitunda oba byosula bisuule ebikuta nebyo mbitunda bino ebikuta mbitunda obitunda wa wano wenyini mbiguza bantu ninamu abalunda ebisolo ninamu abakola juice abomunanasi ate nagulawo obukuta buno nagulayoko n'akananasi kamu nga kati bezibuze nagattamu nakola ekintu kye nga kiri kwalaala kitegeeza byowaaseko nabyo obitunda nga lwaki sibitunda ate biri ebiriwa bino soko otuweeko sampolo olaba bino biriwa soko bireete bino biraba bino abagagga abalunda abalina ku nte zaabwe okitegeera akwata bino n'akwata ne bino n'abigatta wamu n'amikisinga n'ateeka mu bokisi ente netandika okulya nabyo mbitunda kati ku nnaanansi ki kyosuula tewali kyensuula muganda wange baganda bange omusajja agamba tewali kino n'ekyo kyasuula teri kyensuula byonna mbitunda ate nga byonna bivaaho sente oyinza ogigula 12,000 newesanga nga ku nnaanansi emu ogifunyeko sente mpitirivu naye zotamanyi nolaba nga neera nti gyevudde totegeera nayo gyevudde akasenteko wekananga obeera bize nnyo obeera bize kati kitegeeza biri ebyo bisandiko byokuŋŋanyiza waliwo abitwala ebyo waliwo abitwala tukuŋŋanya ebikuta ebyo asabiwera ebikutiya 20 10 oli omugagga ajja wano nga tubitikka nga atuwa akaffe nga yatwala maaliya kati ki kyosuula ku nnaanansi teri kyensuula kubanga kyenandibadde nsuula nakyo bakitwala ate nga tebakitutte kyabweriiro okitegeera nga buli kimu bakitwala tugamba Uganda zaabu okitegeera ate nze wano mpangisa ndi ku Road Reserve muganda wange sijja kulimba nze sijja kulimba wadda ku Road Reserve ndi ku Road Reserve wana nasasula yunula okitegeera gwe wategeera
lwaki wasalawo okujja mu gwa nnaanansi emirimu gyali gibuze emirimu nakolako mingi nasomesa nako nze golaba nembivaamu nga ndaba bino kati sokolabe ogenda kusomesa mitwalo 3 okitegeera wana 3 ngafuna mu wiiki emu ate nga wakateekamu nga kapito nateekamu nga kapito kitegeera 3 ngafuna ani yakubalira omuzannyo gwo owaayi nange kyajja buzimu bwongo nasooka kujja wano nenambula akafo neŋamba kana akafo kayinza okunkolera tandikoleeta emaali lwaki abavubuka tebaagala kukola abavubuka banyuma nnyo emirimu kitegeera bw'alaba wano nga nze ndi munanasi ntunda n'omugamba waayi njagala kuwa ku magezi okusinga okutuulira awo jangu tugira tuyiya wano mpola agamba ani anandaba batya nga ntunda enanansi okitegeera kireetedde abavubuka okwavuwala kubeera nga tetwagala kukola kunyooma mirimu kitegeera kunyooma emirimu okwo kwe kutuleetedde obwavu abavubuka okusinga kunyooma emirimu omanyi ngeri gye gufuna ate toyagala tegeera tosobola kwebuuza ku munno nga kati ŋŋanza azitunda ojja noneebuuzaako muganda nga okikola otya ekitegeera nange naye abamu tebeebuuzaako kitegeera kyetuleetedde abavubuka otunda enanansi nga mmeka olunaku kuba ndeeta enanansi 1,300 1,300 lwendeeta nezitundira ennaku 3 oleeta enanansi 1,300 nezitundira ennaku 3 ziba ziweddewo 1,300 luba luweddewo okitegeera ati oziraba ezo naziyese kiro nalese enanansi 1,300 ati osobola okulaba nga zikyawera 1,300 eziwera naye ate naziyese kiro nzitunzeeko leero tebunaziba otunda enanansi zo mu lunaku lumu n'okola emitwalo go nga 4 oba 3 osirika kulyako buli kitegeera kitegeera muganda wange ekintu kino mukyeyagalira so kitegeeza okola oli okukena omulimu gwo ngwenyumirizamu era ngwagala nnyo nguwa ekitiibwa kana akalimu nkagala nnyo nze nkugamba nti kasingira n'emirimu gyonna sikulimba guno omulimu ngwagadde abavubuka bawo amagezi muganda wange abanyooma emirimu abatagala kukola mbakubiriza kimu ebintu abantu bye bagamba ebyo bya bisaaniiko simanyi baddugala simanyi guno omulimu gwolaba kasitoma yakunoonya okitegeera sigwamuyita oba oli anti obalaba nange nereserere bajja buzi mpayo eyo 2 mpayo eyo 10 mpayo eyo kwegamba okitegeera kati ogiraba eyo piisi ya 5 eno piisi ya 5 piisi eyo bwetyo ate lino ddagala liwonya korona biki byonna twala tugende bwe kiri bantu ebino byakulya bino bintu bye batukkiriza n'okulya nga covid wali mu biseera ebyo kitegeera mulye nnyo ebibala bye bagamba tebagamba mapeera oba kiki bagamba nanansi na watermelon n'ibintu ebyo enanansi kasaawa zino zalinnyeemu ya 12 erinnyeemu naye nga wali nga zisse n'olukumi 5 njikuwa nene 12 zokka muganda wange 12 banguziza egundi kaleero enanansi 15 nga enegisinga obunene 15 naye buli omu kisinzira entunda so g'otunda layisi anti kati olaba bizinesi eno kisinzira n'owoogitadde kaleero kibuga ate eno kyalo kitegeera kati enfuna yeeri si enfuna yeeno ekitegeera naye ate bbeeyi wetwa tugenza osuubula batusuubuza ku bbeeyi yetya yeemu okitegeera kati nze nyinza okugamba wano nti nkifunamu nnyo naye ate okaleere nga ate akifunamu n'okunsinga okitegeera baaba so kyakabi nnyo abatuuze bakuno bagamba bakwogerako ki abatuuze bakuno banjagala nnyo mama wuuno mama gye bali oyo Saalongo wange kubanze kati ndi mukazi namwandu nenfunayo naye tanyamba sajja yafa nandekera abaana alina abaana 10 kati obadde ogamba gavumenti tetuyambye nedda mami nedda gavumenti oyingiza nsonga zo mu gavumenti obulamu bugaba butya obulamu bubi ebintu tebitambula okola mirimu ki tunda byange sajja we yafa nenzira mbiyo okutunda ebyange otunda bibyo funa abaana kye banaalya noonya kapiro naye mulabako ng'otunda bibyo abavubuka mbakubiriza enanasi tezirimba ate enanasi ng'ogyefubyeko teri bizinesi etali mulozi gwe jangu okole obuzibu bw'enanasi obuzibu bw'omulimu
buli luddawa obuzibu bw'omulimu guno. Obuzibu bw'omulimu guno buli kubbula nga ate zibuze naye ate mu kidibo nga nnyingi ate era niwe ziba zibuze kali akasenteko kabawulukali okitegeera kuba enanansi bw'eba ezeemu nti etandiise sizoni yaayo ogitundira emyezi 3 nga mpitirivu egyo emyezi gyonna gyolabaawo kuyola buyoozi okitegeera kwe kubaawo mu biseera ebyo so esente z'obanga ozikuumye obulungi osobola ozitereka enanansi egenda okutandika okuddamu nga kapito yo waali nesente zikyaliwo okitegeera so nkubiriza abavuka bannange wobanga yokola bikulemye ng'owulira otuddaawo ng'owulira ensi ekutamye togwamu suubi dda mu nanansi na kapito nze akatonda ennyozi zinatandikirako gaali 3 n'oyo yenna gyali 3 gasobola omukolera omuvubuka ayina essimu ey'akakadde akamu n'ekitundu naye nga talina mulimu naye nga omulimu yagononera mu ssimu yakakadde kamu n'ekitundu ogula oti essimu yakakadde kamu n'ekitundu nga tolina mulimu omwana abeera aseereza oli eno oseereza naye ate by'oseereza jjukira essimu eyongera kulya kitegeera teza magoba nibona ogiguze kakadde kamu n'ekitundu tojja gitunda kakadde kamu n'ekitundu osobola kitegeera so okukwata essimu ey'akakadde kamu n'ekitundu kwatako emitwalo 3 at least otandikire ku ezo Uganda ejja kunyumira nze wano ndi bulungi Uganda kunyumira siwala nakuvaamu baganda baffe mwebale nnyo mwebale ddala tubadde ne muganda waffe wano nga atubuulira omulimu gw'ennaanansi obeereeyo gwe n'ozalawa esimayi biki abaana bano bali eno bakola abaana bakola babeera bize okwata otya essimu ey'akakadde akamu ekitundu naye nga kapito w'ennaanansi onakugamba okyaga emitwalo egyo ago ekinene nnyo emitwalo 3 obeere ng'otandika bizinensi eno asuubula ennaanansi 300 mu nnaku 3 ziba ziweddewo kati balamu buli lunaku atunda ennaanansi mmeka ennaanansi 300 mu nnaku 3 ziba ziweddewo so ye bizinensi eyo baganda bange tubeere nga tuddamu tubeere nga twekubiriza okukola muvubuka toddeeyo kugoberera bannabyabufuzi kugoberera bano ba artists simayo kugoberera baani wejje weka mu bunya funa akafo kuba otasasula kifu takola ki yagira ate buli kiri ku nnaanansi akitunda ebikuta abitunda simayo ebiki ebisaaniko kati byonna abikola ki abitunda omulundi gumu muganda wange wabale nnyo webalire ddala akananansi kano kaliwa kananansi kowe kali awo ekosebo kubanga bangamba obweruweru buno bwawa mpozi obwo bwa bugerere bangamba bugerere ono yasinga okuwooma oyo yasingira ddala akawulira amazzi lwaki zikaweza eruweru nanansi z'eruweru ezo kisinziira ennima yaazo ate ennaanansi ziboola ettaka waliwo ozirima zitakola kyoyagala mulimu z'osala nga zimu nfu ng'ezimu zirimu bino ebintuntu ebyo bya bulaaka ebyo okusinga ennyo ziva luweere zeruweero ennaanansi zeruweero saazitegeera bulungi simanyi lwaki oba bazirima mu mazzi oba bazirima ku mayinja naye zino buzaka bazirima ku mayinja ennaanansi z'eruweero ezo naffe munaye zikyatulema otegeera simanyi lwaki bannaluweero beetereza netutezeemu ku nnaanansi okuwooma ziwooma naye yasinga bugerere ate omanyi lwaki bugerere yasinga bugerere be bantu abasooka mu kintu bugerere yasooka olima ennaanansi yasooka olima ennaanansi be bantu abasooka mu kintu balinamu experience nnene okusinga ate ku beeruweero ennaanansi ziwooma bugerere nungi eba nungi ewooma kale esikiriza n'omuntu ngazze okitegeera omuntu ngazze okula weeyanziza nnyo webale nnyo muganda wange okola nani okusinga ennyo nkola zekka nkola zekka gaba ku mirimu emirimu nani gigabye naye nga bwe nkubulidde abavubuka nawe bwakola leero n'alaba nga afunye ka sente ate nkyolowooza dda ate alinda ziweddewo n'akomawo osinga owa capati okola owa capati ate musingira ddala nnyo kuba ye wakandira obugano obutaano nze mba nyuye emmotoka nze nyuwa mmotoka ovuganya owa boda n'owa boda amusinga sikulimba aze musinga owa boda asobola okukola emitwalo 3 olunaku oba olunaku tasobola zikola tweyanze nnyo tweyanze egyo baganda bange yatandika na mitwalo ago naye kati azimbyemu ennyumba akola ki alabirirako abantu be bamireyo ebiki n'abaziryako ababeerawo awo mu magezi n'abaziryako mu magezi bavubuka bannange tubeere nga twenyigira mu bintu mitwalo 3 osobola otandika obaka obusembayo tumerako mukyala wange nayise nkale girlfriend wange
ali ludda wa aliawo omukyala musawo mwagala nnyo okitegeera mwagala nnyo bambi by the way kuba naye yangumyagumya nga kugamba naye omulimu gwe si mubi kuba naye namugamba namwagalamu ekintu kimu agumya okitegeera abawala abasinga baziba kizibu okugamba munaye nywera agamba bugambi zireete naye ono agamba bugambi omulimu gwo ngwagadde olaba naye yagwagala obanga ku muntu alese abantu bonna n'agamba kanjagala ono w'ennaanansi kitegeera bamuyita Rachel Akatrinda big up on yourself tukwagala nnyo abeera mu Mbalala muno abeera Katanda okitegeera ali wali wanyingizaako buliriza yekka gwotumide yekka gwe njagala bulamu mpasi ne mami wange anzaala famire yeri luddawa famire yange eri Busoga naye nga maama ali Busoga taata ali Kanungwe musaidiza mubakigeeyo Kanungu naliyokko okitegeera tubeera eyo mwana kati olulimi oyogera luki olutuufu zonna nzimanyi Olusoga ndumanyi buli kimu kale muganda wange tunaddamu webale nnyo webalire ddala naye nga webale kola kyakabi nnyo mwebale nnyo mwebale ddala muganda wange webale nnyo Akatrinda webale nnyo kwagala muganda wange ono webale kubeera mukazi mutuufu abakazi abali eyo babba bubbi bakuula bukunzi nakusanga nenanazizo ate zonna nazirya nazimalawo ate kitegeera so mwebale nnyo mwebale ddala